Bana bakatonda mwana omungi mbalamusako mwenna mu linnya lya Mukama Yesu Kristo. Njagala okwebaza Katonda atukuumye atulabiridde bw'atuleese nate n'ettuntu eryaleero okubaako ebigambo byetuyiga mu ngeri ey'enjawulo. Njagala okwebaza mmwe abakumidde ku bigambo bya Prime Radio 91.9 Kampala ne 94.6 Masaka. Teoza Prime Radio abali ku Facebook nsanyusa nnyo okubalaba nammwe abatulaba nga musinziira ku mutimbagano wa YouTube Mukama bawe omukisa. Mbebaza mwenna abategeeza mikwano gyammwe abatumbudde mu katale awo abali ku community radio ez'enjawulo abafubye okulaba nga ebigambo bino biwulirwa mikwano gyaffe ne balirwana tusobole okuba nga ffenna tubitegeera era nga tweyongera tutegeera Bayibuli kyeyigiriza mu ngeri ey'enjawulo. Tukyali wansi omulamwa gwaffe omunene ogamba nti enkomerero eri wano kumpi oba kutiisatiisa butiisatiisa. Lunaku oluggulo twabadde twetegereza engeri twalabye obubonero obw'enjawulo obwoleka ebiseera bino bye tulimu ate ne tunuulira akabungeezi k'eggulu twetegereza ne tulaba nti Bayibuli kigambo kya Katonda ate era ngeri enjawulo ku mulembe guno nga abantu bangi balimbibwa nti kuba twava mu nkima n'ebirala ebiringa ebyo. Twalabye era twayiza olunaku olw'eggulu nti Katonda nga Bayibuli yagambye ku lubereberyemu olunyiri lusooka ssuula esooka nti ku olubereberye Katonda atonda eggulu n'ensi. Twalabye nti Katonda ensi eno yagitonda era eriwo lwa kitiibwa kye na buyinza bwe na lwa kumuweereza mu ngeri ey'enjawulo. Lunaku olwaleero tukomyewo nate n'omulamwa gwaffe guno era enkomerero eri kumpi eri wano oba kutiisatiisa. Twagala kugenda mu kyokuyiga kyaffe ky'olunaku olwaleero era nga kiriko omutwe ogamba nti amayembe, ebiteega, emisambwa, nyabingi, amajini byavaawa. Kibuuzo ekyo ku mulembe guno abantu nga basobeddwa nga bayiganyizibwa ennyumba zaabwe bazivuddemu olw'okubanga zirabika okubanga ziriddemu oba ziringa ezirimu emizimu. Abalala tebakyasobola kwebaka n'embeera efaanana bw'etyo. Twagala tuyige leero olunaku olwali mu ngeri enjawulo ebintu bino ebiyitibwa amayembe, ebiyitibwa ebiteega, ebiyitibwa emisambwa, nyabingi n'amajinyi byavaawa. Era olunyiri lwaffe olw'okujjukira olunaku olwali lugenda kuva mu kitabu kino ekya Yokaana essuula 13 olunyiri 17 olunyiriri olwokusatu. Yokaana essuula 17 olunyiriri olwokusatu agamba nti buno bwe bulamu butaggwaawo okutegeera gwe Katonda omu ow'amazima n'oyo gwe watuma Yesu Kristo. Ono si mulala ye mubuulizi w'enjiri ya Mukama waffe Sempira Martin. Kansabe gwe nange tuwombeeke ate olw'okusaba. Katonda affe omukulu omugulu twagala okwebaza nate olunaku n'olwaleero. Tukwebaza nnyo Mukama olw'omukisa gw'otuwadde bw'otuleese nate n'ettuntu eryaleero okubaako ebigambo bye tuyiga. Nsaba okwate ku magezi affe n'okutegeera kwaffe ebigambo bye tunayiga bano bisobole okutuzimba, bisobole okutusembeza ku ntebe y'ekisa n'okusaasira. Ebigambo bino byonna bye tugenda okuyiga wano okuyita mu wiiki zino ebbiri nsabye obizimbulukuse bisobole okunyiga, okuneenya, okutereeza, okutusembeza ku ntebe y'ekisa n'okusaasira. Ogulumizibwe nnyo Mukama ogw'ekitiibwa naffe omukisa bulijjo ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye, ameena. Mu kitabo kino ekya Yokaana essuula 17 olunyiriri olwokusatu Bayibuli egambye nti buno bwe bulamu obutaggwaawo okutegeera gwe Katonda omu ow'amazima n'oyo gwe watuma Yesu Kristo. Tuli ku mulembe guno gw'olunaku olwaleero nga abantu bangi n'amawulire gazze gasoma. Njukira bwe twali nga tukyasoma primary waliwo amawulire agafuluma eka Sunday nti waliyo amajini agakwata abakazi n'emboozi endala nnyingi tuzze tuziwulira. Nafuna omukisa oba nza kiyita kisimanyi naye bwe nali nkula gye twagenda bwe twamala okuba enakaseeta tugenzeeko emitiyana twagenda saidize netuuliddeyo Kikandwa tugenda mu Lukoola ewaali ebirala muzeeyi n'atandika okwokya amanda tutandika okulima ng'olw'embeera etabuse twagala kunoonya sente n'atuwanjukira twali baganda bange abawala babiri nange kwenni taata. Bwe twagenda eyo ekifo kiri kyali kizibu nnyo nga kyogera okuba nga kirimu emisambwa nga kirimu abasezi wali abantu abalimisa ekiro n'ebirala ebiringa ebyo. Lunaku lumu muzeeyi yantuma amatanga bwe yatenanga okukola nali mu biina ndowooza nali mu pittu arawundi pittu awo bwantuma okugenda okugula amata n'entambula mu kkubo ogera bwe natambulanga bulijjo. Era bwe ntambula mwana tunentuuka gye baali bampa amata ku kiraalo ne bagampa bulungi mu kadomola kano akeeru abakyala mukamanyi bulungi nnyo akashampo. Bwe bamala okukampa ne nkwata amata n'entambula. Bwe ntambula ebyaddala ekituufu kiri nti ekkubo lyambula. Era ekkubo bwe lyambula ne ntandika okutambula nga ntambula nga ngenda mu lyendabye naye ng'eryandeese siriraba. Njagala okubategeeza abasawo n'abanyama baagalwa natambula ne ntuuka wali omusajja eyali mu kusomba emiti
ate ebiseera nga abaana bato batuyisa nnyo abasajja betamanyi kubanga bayinza okubeera kisala mutwe. Era bwentyo bwe namulaba ne neesoga ensiko. Bwe ntuuka mu nsiko ne ndyoka njogera ebigambo bino nti mbuse, ne ntandika okutambula ne ntambula nga bwe neesoga ekibira, ne ntuuka eyo nga nkyakuta amata gange, ne ntuuka bwe natuuka ebyaddala nzijukira bulungi nnyo nga ntegeera, ne mpulira embuzi eziseka. Era bwe natuuka we zaali zisekera ne mboggola nnyereka mwe musirike mangu, ekyaddala ne zisirika. Ne ntuuka ku kyokero okwali kwokerwako amanda, naye netandika okugoberera obukuba akasooka, akakuba akokubiri, akakuba akokusatu, akokuna, nga bonna bwe mbugoberera bwe bukoma. Nensalawo nenfukamira, simanyi magezi gye nagajja, ne ndyoka nkwata amata nengeeyira mutwe, nenfukamira ku mavivi nensaba. Bwe namala okusaba nenga kati Mukama wabulidde essala yange, ngenda kugoberera akakuba aka kamuntambule ngende gye naatuuka gye nalaga. Bwe natandika okutambula ne nnengera ennyumba eri ewala, nentandika okutambula, natambula mu direction yeeyo. Era bintu binatambula nentuuka mu kasiko waliwo embizi ze wali balundirawo awo, nempaganya nempitawo, nentuuka ku nyumba yali okumpi awo, nenjogera n'omujaga waaye mbuze, nambuuza obeera nti mbeera netuulidde, matala abeera ludaba nti gyabeera, ne bampa bodagali nanzizaayo ewaka. Mulundi omulala nalina taata wange omuto ajja nga zokkola ne taata, naye bali bava mu side ze netuulidde batambula bajja mu lukoola, era agenda okuwulira embuzi actually si mbuzi naye maaso ge atandika okuwulira ebiriga nga kikaaba nti nga kikaaba maaso awe byaddala. Bali batambula ne muzeeyi ne taata wange. Muzeeyi taata wange omuto n'atandika okuyingira ensiko nga taata omukulu bw'amuyita nti waaye olaga wandikola, omusajja ng'avuma muvume era bamunoonya nkya bamuzuula nkeera. Mu mbeera endala bwe twatuuka eyo ne tutandika okubeera mulamu ne muzeeyi, njukira bulungi okuba yali musajja mukozi era tuyigiriza okukola. Waliwo engeri etundubaali twasulangamu, obulamu bwali bw'amagye nnyo, era ensonga lwaki amagye ngaagala, era obuweereza buno mbusanyukira nnyo kubanga bwagala okugyayo ekirooto kye nakula ndoota. Naye bwe tuuka ne muzeeyi ono mu ngeri ey'enjawulo, twasoga ne tuzimba ku kkubo, naye emabega eri waggulu bwebanga bwe twali tusula awo twali twebaka, nga waggulu eri waliyo olusozi, nga waliyo essabo, waliyo n'emisambwa. Katugenda tuzimba okumpi n'ekkubo, ekituufu kiri nti emisambwa ne giroosa sisita wange omukulu, ne kimugaa nti waayi wategedde taata we bw'atava mu kkubo tujja kutta. Era njagala okutegeeza twasengukawo ku kkubo ne tweyongerayo olw'okubanga emisambwa gyagamba gijja kumutta. Tuli mu mbeera y'olunaku olwaleero nga tuwulira emisambwa. Abantu bangi boogedde ku mbeera y'okuba nti asobola okubeera awo ng'atutta omukazi oba mulonzi ekkubo n'amutwala eka, bwe kituuka ekiseera eky'okugyako ttaala n'agolola omukono n'agijjako, switch n'ekola etya n'evaako. Tuwulidde emboozi endala nnyingi. Waliwo gwe nawulira yakeera ku makya muvuzi wa takisi n'asanga omukyala anyirira sanga 11 ez'okumakya, n'amukuba omukono nti ntwalaako. Kati mwana tte oba simu ye yagwa wansi oba ki ekyagwa wansi, kati anoonya agenda okumulisa bw'ati ng'obugere bwa mbuzi. Bino bye twogerako olunaku olwanjagadde otegeera omanye nti mu nsi leero gyebiri. Bwe twogera ku misambwa, bwe twogera ku mizimu, bwe twogera ku majjini, bwe twogera ku mayembe, bwe twogera ku bintu ebifaanana bwe bityo, byeyongera okwoleka n'okutulaga nti kwokuba ebintu bino gyebiri, sitaani gyali era akola, alina obwakabaka. Bw'onaagenda Mityana Road ojja kusangawo ekifo kye bayita ettanda. Era ekifo kino kitwalibwa okuba nti Walumbe mwakola atya mwabeera. Bw'onaaba otuuse ekifo kino ojja kukiraba nga kijjudde amafumu, waliwo ekinnya ekibikiddwako ettundubaale, waliyo n'abaweerezaayo. Mwakikaemu gye nabadde neetegereza egezaako kutunuulira okuwa obubonero 10 obulaga nti ennyumba erimu emizimu. Ekisooka nti amataala gayinza okuba obubonero 10 obulaga nti ennyumba yazingibwa emizimu. Akasooka toyinza okutandika okulaba enneewuli etali ya bulijjo ng'olinga awulira nga waliwo akulaba. Tuli ku mulembe gw'olunaku olwaleero nga tuwulira emboozi manya nga spirituals bandi butambula ku TikTok, butambudde ku Facebook, n'abantu bangi wamu n'abakristaayo bayiganyizibwa embeera efaanana bw'etyo. So osobola okubeera awo nga bw'oli mu nnyumba naye ng'owulira nga awali omuntu, kubanga omubiri guno gulina engeri gwe ku communicate ga senses. Ne bw'oba nga tolaba osobola okuwulira engeri ey'enjawulo n'owulira nti waliwo omuntu akola atyaliwo.
ekyokubiri singa batandika okubeerawo okuwunya kusinzira ku lisaaki eneraga babeerawo okuwunya okutali kwa bulijjo okujja mu kiseera ekyolunaku oba mu ssaawa oba mu kifo amaloboozi agatakwatagana agaleekaanaleekaana nga gateekawo embeera okuba nti ennyumba abantu amu basenguse mayumba gaabwe olw'okuba nti zirimu emizimu n'ebirala ebiringa ebyo amataala gayinza okwerekako ne gejjako eryo effujjo omulaba asobola okulikola ebifo ebimu bisobola okuba nga binyogoka okusinga ebirala TV na appliances ng'ogasseeko n'amataala bisobola okubeera mu mbeera ey'okweteeka nga bebejjako ekirala wayinza okubeerawo ebintu okuba nga obisanga mu bifo otabirese nga biringa ebyaseeseddwa okufuna ebirooto ebitali bya bulijjo okuba nga ensolo gamba nga pusi embwa n'ebirala nga byeyisa mu ngeri etali ya bulijjo twagala kuzuula na kutegeera ebintu bino ebyeyongedde leero ebiriwo ku mulembe guno tuwulira emizimu emisamba ebiteganya bingi n'amayembe n'ebirala amayembe agakifaalu nabyonna byonna ebyogerwako mu kategole zaabyo twagala kutegeera na kumanya ebintu bino bivaawa nafuna akatabo kubanga ng'omubulizi w'enjiri ya Kristo obeera mukozi wa research nenoonyerezaako mu katabo kano akamu akayitibwa entendeka ya lubaale ow'ennono akabandika omusajja gwe bayita linnya lye bamuyita kawandikibwa omusajja gwe bayita Semwanga. Musajja ono awandika nagezaako okulaga mitendera emyoyo annyonnyola bonaaba osomye cover page ng'ogyetegereza ayogera ku misambo amayembe lubaale emizimu n'abalogo ayogera ku senkulu kabona kusamira kuzza batenda kusiba balongo kulima bijja kukeberwa olupapulo lw'163 paragraph esooka ayogera waliwo omuntu ogamba nti emisambwa oba emisangwa agamba nti omwoyo wakato ayogera bwati bwanyonyola mu ntegeera ey'ekisamize ayogera bwati agamba nti omwoyo gwa Katonda emiranzi egimuweereza obubaka bw'abajeemu oba bamalayika ba Katonda banansangwa abatutuusa ku Katonda n'okutuggyako ebonyobonyo by'ensi okutereeza bye byayonooneka bamalayika bano be boogeraganya n'omutonzi waffe buli ddakiika wulira endowooza ekisamize nti bwe bagaba emisambwa oba emisangwa obusamize bulowooza nti yenkola oba yempuliziganya bano babeeranga bamalayika batume ba Katonda abakola ku lulwe era nga boneetegereza kalenda eyitibwa ey'empewo n'obukulu bwazo olunaku olwa bbalaza mande lwa kiwanuka mbwe yakulira emisambwa olunaku olwa Tuesday lwe bayita olwokubiri lwa musoke yakulira lubaale bona agenda maaso olunaku olwokusatu Wednesday lwa musoke akulira lubaale olwokuna lwa kawumpuli akulira olukalu n'emizimu olunaku olwokutaano lwe bayita Friday tujja kubyetegereza maaso eyo lwa ndawula akulira abambejja ne bakabona bonna nti olunaku olw'omukaaga lwa Nabbuzaana akulira emizimu gyonna emikyala kati obuwangwa bwonna bwe bwetegereza mu katabo kano ensalira n'ennyigiza ya lubaale mu kiggwa ojja kulaba era ojja kutegeera nti endowooza eriwo mu mawanga gano abasinga obungi balowooza tebetwogera ku misambwa emisambwa oba emisangwa endowooza emu erowooza negibeera emizimu gy'abantu abaafa negigenda negiyitako generation nezigenda nga ziggwawo kati negikomawo gigenda okukomawo nga tetugimanyi gimaze ebbanga generation eriwo nga nagyagitegeera nga girina kweyanjula kyegiba giyitibwa emisambwa oba emisangwa nti olunaku olwa Sande olwo lwa Naalongo Nagadya maama w'abaana bona bonoonyerezaako mu kitabo kimu ekiyitibwa Encyclopedia of African Religion opapula 28 omwaliso ono awandiika gwe bayita Molev Kete Asante ne Ama Mazama awandiika nannyonnyola nti ebibira byebifo ebijjudde emizimu n'emisambwa ne bakatonda naye nti ne bwogenda mu nnimiro but also in the deep bush are dangerous ghosts of men who have been lost ne bwogenda mu nsiko eyo munda tojja kusangayo emizimu gy'abantu abattibwa abaabula abaayokebwa nga balamu n'abataafuna kuziikibwa bulungi
Mundowooza eriwo non-human spirit exists as well. Tosis, Jury, Jugi, demons that prey on unsuspecting and unpraying people. Nti waliwo ne category endala ng'ogyeko emizimu gy'abantu abaafa, nti waliwo ne mu ngeri endala emizimu gya lubaale oba emizimu egitali gy'abantu, naye ng'egyo abantu bonna abatalina bukuumi abatagangibwa gigenda gibayigganya. So twetaaga tutegeere tumanye mu mbeera efaanana bweti bayibuli bweyogera oba bulijjo bwetutegeera ku mizimu n'emisambwa n'ennyabingi n'ebirala kitegeeza njagala okusomera atika eno kubanga tuli ku mulembe ogujjudde okunoonyereza, osobola okugenda n'oginoonyereza. Atika eno bagiyita ensibuko y'emizimu n'emisambwa, ogimanyi ojja kukisanga ku mutimbagano gwa Wikipedia oba Wikimedia Foundation ewandiika mwaka gwa 2020 ennaku z'omwezi 17 Juni. Agamba nti okusinziira ku Muwanga Charles mu katabo ke ebyokulwanyisa by'entalo ez'omwoyo, abantu bangi omuli n'ababuulizi b'enjiri batanka n'ensibuko y'emizimu ey'ekizikiza. Mu butuufu abalyoyi by'emyoyo bangi babuzaabuza emizimu n'emisambwa n'emyoyo gy'abantu abafudde. Buliriza, mu kitabo kino omwandiisi ono tawandiika alaga nti abantu bangi babuzaabuza wamu n'ababuulizi b'enjiri nga balowooza nti bwe twogera ku mizimu, emyoyo n'emisambwa mbu gy'emizimu gy'abantu abakoze batya, abafudde. Kyokka ebyawandiikibwa ebitukuvu biraga nti tewali mwoyo gwa muntu afudde gusigala ku nsi. Njagala owulira ebigambo bino n'obwegendereza. Ensi kuno nga gutaayaaya. Wuliriza, kyokka ebyawandiikibwa ebitukuvu biraga nti tewaliyo mwoyo gwa muntu afudde gusigala ku nsi. Ensi kuno nga gutaayaaya okuggyako emyoyo gy'abamalayika abajeemera Katonda ne basuulibwa okuva mu ggulu. Okusinziira ku Muwanga, tosobola kulwanyisa mulabe nga tomanyi nsibuko ye. Emizimu n'emisambwa si gy'emyoyo gy'abantu abaafa, nedda. Basebo nenye bunabo osomyako Bayibuli yo. Abantu bangi balowooza nti emizimu, emisambwa, lubaale, amayembe n'ebirala ebiringa ebyo, amajini n'ebirala by'emyoyo gy'abantu abaafa. Naye bw'onaaba osomyako Bayibuli mu kitabo kino ekya Yobu essuula y'omusanvu olunyiriro lw'omwenda paka ku lw'ekkumi, Bayibuli egamba nti ekirenga bwe kiggwaawo ne kibula, bw'atyo n'oyo akka mu magombe talinnya kuvaayo. Bayibuli etukakasa era ne tulaga nti omuntu bw'abanga afudde, bw'abanga alinnye emagombe, talina ngeri gy'agenda kuvaayo. Olw'ekkumi agamba taddenga nate mu nnyumba ye. Bino bimuwulira emboozi, manyanga sijui gundi yatta omuntu, manyanga namusika wansi namuteeka mu musingi gw'ekyuma ky'emmwanyi, nti buli wabeeraawo nga yeebase awulira amaloboozi nga gamugamba nti wansi tagenda kukola, genda onoonye ssente. Njagala otegeera ebyawandiikibwa. Bayibuli egambye Yobu 7:10 taddenga nate mu nnyumba ye, so n'ekifo kye tekimumanyenga nate. Bwebanga Bayibuli egambye nti omuntu afudde agenze mu ntaana n'aziikibwa, talina kyamanyi, talina kyategeera. Twagala tumanye endowooza enderowoozesa abantu nti bwe bafa bafuuka emizimu, bwe girawo ne bafuuka emisambwa. Era abamu ne ku mikolo tubalaba nga bayiwa emwenge ku ttaka nti mpaako bajjajja, abamu bateeka emmere ku bibanyi. Bayibuli egambye nti omuntu bw'abanga agenze emagombe ng'afudde talina ngeri gy'akomawo. Ewala Bayibuli egambye abafu tebaliiko kye bamanyi. Ebigambo bino byeyongera kutulaga kiyinzika okuba nga gwe twogera naye nga tulowooza nti tusamirira mizimu, tusamirira misambwa, tuli ku majini, tuli ku biteega, tuli ku nnyabingi. Muganda banyereza mpuliriza, kiyinzika okuba nga byetuliko birala. Bayibuli etunnyonnyola mu kitabo kino ekyakubikkulirwa essuula ye12 olunyiri olw'omusanvu ku lw'omwenda. Bayibuli egamba ne waba olutalo mu ggulu, Mikayiri ne bamalayika be nga batabaala okulwana n'ogusota, ogusota ne gulwanagana ne bamalayika baagwo. Bayibuli etegeeza nti olunaku lumu mu ggulu waaliyo olutalo mu masekkati ga Mikayiri. Ekigambo Mikayiri kitegeeza Michael, oyo alinga Katonda, one like God. Era ekigambo Michael kyogera zezimu ku official titles Yesu ze yalina nga najja kufuna mubiri gwa buntu. So olutalo lwaliwo mu masekkati ga Sitaani ne Yesu. Yesu yalina bamalayika be.
ne sitaani yalina bamalayika be. Bayibuli etugamba nti bamalayika ba sitaani bwe baananagana ne Mikayiri ne bamalayika be ne Yesu Kristo ne bamalayika be ne batayinza so ne batalabika kifo kyabwe nate luddawa mu ggulu. Olutalo lubeerawo mu masekati ga Mikayiri, oyo gwe twogeddeko nti ye Yesu, kubanga erinnya Mikayiri litegeeza oyo alinga Katonda, ayogera ku Yesu mwene mwennyini. Olutalo nga liwo mu masekati ga sitaani ne bamalayika be ne Mikayiri, Yesu Kristo ne bamalayika be. Bayibuli etegeeza nti sitaani n'awangulibwa. Sitaani bw'awangulibwa agambye ne bamalayika be ne batayinza so ne batalabika kifo kyabwe nate mu ggulu. Olw'omwenda agamba atya, n'ogusota ogunene ne gusuulibwa omusota ogw'edda oguyitibwa omulyolyomi, era setaani, wuliriza, sitaani ono asuulibwa okuva mu ggulu, omulimba w'ensi zonna ne gusuulibwa ku nsi ne bamalayika baagwo ne basuulibwa nagwo. Bayibuli etegeeza mugano mwenyewe nazampuliriza tekiseera kyaliwo olutalo lwaliwo mu ggulu. Mikayiri, Yesu Kristo ne bamalayika be ne balwanagana ne sitaani ne bamalayika be, naye sitaani ne bamalayika be ne basingibwa. Bwe bamala okusingisibwa ne bava mu ggulu, bagezaako ensi endala ezitaagwa. Bonna bosomye Bayibuli Yobu essula esooka 6 etulaga nti abaana bakatonda bwe bajja ne sitaani n'ajjiramu. Abaana bakatonda buli representative ab'ensi endala ezitaagwa. Sitaani bwe amala okuva mu ggulu nga erinnya lye eryali before lye baali bayita Lucifer, omwana ow'enkya, son of the morning, bwe yava mu ggulu sitaani ono Lucifer n'ajja ku nsi n'atandika okukema endala ezitaagwa, bo tebaamuganya. Naye ekyembi bwe yajja ku nsi eno, Adamu ne mukyala we ne bamuwa ekifo ekibereberye ne bamusoosowaza, era bwe kityo ali ku nsi eno ne bamalayika be. Bwona basomyako mu kitabo kino ekyakubikula essula 12:4, Bayibuli egamba n'omukira gwagwo, ayogera ku setaani, n'omukira gwagwo ne guwalula ekitundu ekyokusatu eky'emunyenyeza omu ggulu. Setaani bwe yali ava mu ggulu teyajja yekka. Bayibuli etegeeza yajja na kimu kyakusatu eky'emunyenyezaawa, eky'emunyenyeza omu ggulu. Neguzisuula ku nsi, ogusota ne guyimirira mu maaso g'omukazi eyali agenda okuzaala, bw'alizaala gulyoke guliire ddala omwana we. Ebigambo bino mugano neyazampuliriza bye tuli mu kulya olunaku olwaleero. Sitaani Lucifer ng'amaze okuva mu ggulu, ng'amaze okufuuka ekitonde Katonda ky'atatonda, ng'amaze okweyonoonesa, ng'amaze okwerabawo, bw'ava mu ggulu yajja na kimu kyakusatu eky'abamalayika ab'ekizikiza. Bw'ajja nabo teyagenda walala, n'ajja ku nsi eno. Era bwona bonoonyereza omuwendo gw'abamalayika bano abasuulibwa, njala tusooke tutegeera omuwendo gw'abamalayika bali baweza Katonda. Kubikulirwa essula y'okutaano 11, Bayibuli egamba ne bamalayika abangi abeetoolodde entebe n'ebiramu ebina n'abakadde n'ebiramu n'abakadde, n'omuwendo gwabwe gwali obukumi emirundi obukumi mu nkumi emirundi 1000. Bayibuli etegeeza nti bamalayika abaali mu ggulu oba abali mu ggulu baali obukumi emirundi obukumi mu enkumi emirundi 1000. Bwe kibanga bibiri byakusatu bye byasigala mu ggulu, basaani ajja na kimu kyakusatu, naye omuwendo gwabwe tegubalika. Bayibuli egambye nti obukumi emirundi obukumi mu enkumi emirundi 1000. Kitegeeza they are innumerable, tosobola kubabala. Kati n'ekitongole, ebitongole bino byonna sitaani ajja nabyo ku nsi kuno. Kimu kyakusatu ky'abamalayika abangi be tutayinza kubala, nga bwe basazeewo buli muntu yenna kumuteeka ku malayika wa kizikiza alina abamala, kubanga bali innumerable. Olaba intelligence y'eggulu bangi, boogerwako ng'abangi. Kati ate olwo ffe abantu abasobola okubalibwa, kitegeeza tuba tunuulidde mu muwendo gwabwe batuoutunambalinga bangi okusinga bwe tuli. Bonna bategereza research kyalaga leero bwagwa 2019, Pew Research yalaga nti abantu bannayuganda babeera ddala 95 bakkiriza mu kubeerawo kwa sitaani n'emyoyo emibi. Bonna agenda ku mukutu omulala gwa Afrobarometer 2019, abannayuganda babeera ddala 80 bakkiriza nti sitaani gyali era n'emyoyo emibi gisobola okuinfluencinga enneeyisa y'abantu.
okumutimbagano gwa Gallup 2019 awandiika n'agamba nti bannayuganda bawera ddala 7 bakkiriza nti omuntu asobola okuwambibwa. Tulina abaana bali ewaka eyo nga bagwa ensimbu babimba ejjovu, sitaani yabalemesa okusoma, bali mu mbeera enzibwe ddala nga buli wakwata olupapula aluyiza, buli we mutwala kusomera addukayo, buli wagira agenda, nga buli watuuka mu kanisa ne mutandika okuyimba n'okubuulira ng'agwa ebigo. Bino bassebo n'abanyabo bya ddala era bituufu. Endowooza gy'olina ekulowooza nti sitaani taliiyo, njagadde otegeere omanye nti sitaani gy'ali, era ne bamalayika bali ku nsi kuno yawe yagwewe ba mu ggulu najja ku nsi eno anaakola ebikwekweto eby'enjawulo. Bona atunulira Central Region abantu abawera ddala 98 ku 100 be bakkiriza nti sitaani gy'ali n'emyoyo emibi. Eastern Region 94, Northern Region 92, Western Region abawera ddala 9. Bino byonna mukanamanyiriza mpuliriza byongera okutulaga n'okututegeeza ti sitaani bw'ava mu ggulu yajja ku nsi kuno era gy'ali waddala. Kati gwalina ebirowoozo munda mu ggwe ng'olowooza ntaliiyo mu biseera bino eby'enkomerero, njagadde nkutegeeze mukamanyiriza mpuliriza oli tageti ye namba 1 mu kulimbibwa. Tosobola kulwanyisa mulabe gw'omanyi gw'olowooza nti mukwano gwo. Yensonga lwaki mumawanga gaffe ag'enjawulo agaliwo olunaku olwaleero sitaani kyakoze kwe kulaba nga abantu balowooza nti basobola okumusanyusa nga bamuzimbira amasabo, bamuzimbira ebiggwa, bamugulira amafumu, nga bawaayo saddaaka ez'ensolo n'omuli n'ez'abaana baabwe. Abantu bangi ku mulembe guno balemereddwa okutegeera nti sitaani mulabe waabwe, kyebabaddeyo enkoko ne babaayo ebyabwe. Oyo n'agula piki, n'agula jagwa, n'agula bajaaji, n'azimba ennyumba, n'aliwongayo eri sitaani. Abantu bangi, abavubuka bangi tubalabye ku mulembe guno abaagala okugenda joininga Illuminati ne devil worship bafune ssente, ettutumu n'okwagalwa n'okugaggawala. Balowooza ti sitaani bwe bamusengasenga bwagezaako kumuwa byayagala bajja kufunamu ebigenda maaso naye ebivuddemu tebadde birungi. Sitaani bwamala okuva mu gulu mwenemeza mpuliriza najja akola ebikwekweto. Era njagadde otegeere omanye nti bamalayika b'ekizikiza bwe yava nabo mu ggulu kimu kyakusatu abatasobola kubalibwa ne bajja ku nsi kuno ne bakola ebikwekweto eby'enjawulo. Era abantu bangi ku mulembe guno mukanonyereza mpuliriza bali mu mbeera y'okutendeza sitaani. Bamuzimbidde n'ennyumba, bawaddeyo embuzi, bawaddeyo enkoko, bawaddeyo abaana baabwe, balina n'ebisenge ku nnyumba zaabwe ze baawaayo eri sitaani. Abalala waliwo ebintu ebikolebwa buli kiro saawa eyo 9, saawa 7 ng'ensi teraba. Abalala sitaani ebagaana okwebaka balowooza nti kye baliko bali ku byewaabwe. Omwana asooka mu kika mwamuwaayo nga mulowooza nti muli ku byegwammwe, kumbe muli ku sitaani awedde emirimu. Alimbye ebirowoozo byammwe nti muli ku sitaani w'ekika kyewammwe, manyanga jjajja wammwe, empewo zewammwe, manyanga misambwa, majini n'ebirala mwabisangawo. Ebyo byogera kubanga tobitegeera bino. Naye kyenva njagala okusabira leero mu kuyita mu ky'okuyiga kino, Katonda akwate ku magezi go asobole okukusumulula wansi w'enjegere z'omulabe sitaani. Njagadde otegeere omanye ng'ogyeko obutamanya. Ekyokulwanyisa ekyokubiri omulabe sitaani kyakozesa kwe kuteeka abantu mu ntiisa. Njagadde otegeere omanyi muganda mpuliriza nti ku mulembe guno abantu bangi tubalina abakyasula n'emirambo mu nnyumba zaabwe. Olina omusajja ewaka naye ng'olunaku lumu mu mwezi afunayo olunaku n'agendako mu kasenge ne yeebakayo nga ggwe tomanyi. Olaba waluganda butambala ngatto, kumbe sitaani yamugaana engatto. Olaba mwana butasoma nga naye musajja alina ssente, lwaki abaana batwala ku ssomero? Kumba abaana abo sitaani kitaabwe gwalina yabagamba tebagendanga ku ssomero, tebabisomangayo. Naye oluganda njagala okutegeeza ebigambo bino by'olunaku olwaleero. Abantu bazimbye ennyumba, bazimbye amasabo ewaabwe waka ne mu nnyumba, agamba balina ag'essubi nga balowooza kino bakikolera empewo z'ewaabwe, naye nga bali ku sitaani awedde emirimu. Kubanga sitaani bwe yajja ku nsi kuno yajja na kimu kyakusatu ekyamalayika. Era bwe yajja ku nsi kuno n'akola ebikwekweto eby'enjawulo byatambula nabyo era byakoleramu okulaba nga obuweereza bugenda mu maaso. Njagadde otegeere mwanyi muganda mwenza mpuliriza nti ekitongole eky'amayembe, amayembe kye kitongole kya sitaani
bebasikale ba sitaani ekitongole ekyo ekyamayembe mu tribes wano mu Africa yakikwasa Abaganda. Kati goyinza olowooza ni gano mayembe gankuuma manyanga jembe gundi omulimu gwalyo gwe guno, naye nga mu ngeri ey'enjawulo ky'oliko oli ku sitaani mwennyini gwe weesembereza. Njagadde otegeera omanyi bwenzabuliriza nti okumanya sitaani muzibu nnyo, n'amayembe nago tegenkanankana. Okimanyi Oluganda ayinza okuba nga alina amayembe ate ne gagenda ne galumba alina amayembe amatono. Okumanya nga sitaani muzibu nnyo bwenzabuliriza, njagadde otegeera omanye yakwata abantu bangi lunaku olwaleero. Asobola okuba nga ye ewaka asiba ku mukene, asiba ku mujanjalo, kati naye amayembe gano ne gagenda gamusaba mu munanga gasalira embuzi, gaagala kulya nte, oluusi n'abantu n'owaayo omwana wo n'omusaddaaka ng'olowooza nti omuwaayo eri empewo za jjajjaawo, kumbe oli mu kumuwaayo eri sitaani awedde emirimu. Waliwo amayembe aganywamu omusaayi ne mu nsolo z'embuzi, ng'oli bwe gamukwata bwe gatyo mulundi gumube ayinza okakwata n'akasimba amannyo agenda okajjako amannyo akaweddemu omusaayi. Amayembe ekitongole kya sitaani kyakwasa Abaganda. Namba 2, emmandwa nakyo kitongole kya sitaani, era ekitongole ekyo nga yakikwasa eggwanga, n'emmandwa yazikwasa eggwanga ly'Abaganda. Okanya kugamba mmandwa gundi kumbe oli ku sitaani awedde emirimu gweweeta. Ebidandi nakyo kitongole kya sitaani, era ekitongole ekyo sitaani bwe yajja ku nsi kuno yakikwasa Abasoga. Ebiteega kitongole kya sitaani kyeyakwasa Abalundi. Bw'oyogera ku Nnyabingi nayo kitongole kya sitaani kyeyakwasa Abalundi n'amawanga amalala. Gwe lwaki tobeerawo ne weebuuza, osanga akaana akato ga myaka 17 myaka 13 ayogerezebwa okuba nga aliko empewo z'ekika, naye nga mu ngeri y'enjawulo. Lwaki mubeera mu muyita jjajja? Gwe tokyebuuzangako lwaki omuntu aliko empewo muyita jjajja? Obadde okimanyi ensonga lwaki omuntu aliko empewo ayitibwa jjajja? Kwe kubanga empewo ezibutuulako sitaani mukulu okusinga abantu ffenna bali ku nsi eno. Kati bw'atuula ku muntu yenna ne bamalayika be oba Nnyabingi oba Biteega oba kiki, omuntu oyo by all means omuyita jjajja olw'ensonga sitaani yaba atudde ku mutwe gwe, ate nga sitaani akusinga obukulu jjajja abajjajjawo abalimba. So nolwensonga munyonyereza mpuliriza kyenva njagala okutegeeza otegeera omanye kubanga sitaani nannyini myoyo emibi gyonna yasinga abantu bonna obukulu. Olw'ekyo omuntu yenna bw'ayita omusamize jjajja aba tategeeza muntu yenna, wabula abeera ategeeza sitaani yennyini. Waliyo kyebuuzizaako ne weetula mu magezi go n'obuuza, naye lwaki omuntu ne wabeera mwana muto ayitibwa jjajja ng'ate aliko empewo z'ekika oba aliko emizimu n'ebirala ebiringa ebyo? Ekimuyisa jjajja kwe kubanga sitaani atusinga obukulu ffenna abali ku nsi eno abeera atudde ku mutwe gwe. Ekyo kitegeera okimanyi. Bw'oba oyagala okutegeera bino byenjogerako leero, Mukama atuwa omukisa ekifo ekyo mu Uganda mwekiri. Osobola okugenda wali Ettanda ne weeyongera okutegeera ewa Walumbe nti ebintu bino byonna gyebiri. Walumbe ne mukyala we ojja kusangayo engoye bonna bogenze Ettanda bonna abali, ojja kusangayo abeeyaze, ojja kusangayo abeebuuza ku jjajja Mandwa, ojja kusangayo obukomo obw'enjawulo. Era bw'osanga omuntu ng'alina obukomo obw'enjawulo ku mikono gye, wandibadde weebuuza obukomo obwo bwaki. Omu bubeeramu eddagala, zibeera mwanda zaabwe, babeera basamirira misambwa n'emizimu emirala okusobola okubakuuma. Jjajja Ndawula oyo ayogerwako nga ye mugabi wa bugagga, era mugabi wa bugagga mu ngeri y'enjawulo. Bw'ona agendayo ojja kwetegereza, ojja kulaba jjajja Wannema yasuula abantu ku bubenje, onayo ojja kumusangayo. Jjajja Ddungu omuyizi alya ennyama yokka, era abayizi bonna gwe basamirira. Oyo sitaani kitongole kiramba kyeyaleetawo. Jjajja Bamweyana yakola ddiiro, anywa ebitamiiza byonna, era yasuula abantu eddalu. Oyo mumuwuliddeko Jjajja Bamweyana, mumanyi mwali muwuliddeko. Bino byonna bitongole sitaani byakoleramu okulaba nga gwe nange tutegeera Katonda, okulaba nga gwe nange tumuweereza nga yeerembeka, ng'era yatadde mu mbeera tetumulowooze nti ye gy'emyoyo
bajja abatufaako naye nga bali beefiira dda tebalina kye bamanyi tebakomawo waka kati kyabakoma mu kifaananyi fe atulowoozese tituli mu kusamira mizimu gy'abajjajjaffe kumbe bali baafa dda bali mu ntaana zaabwe naye nga tuli ku sitaani awedde emikiba naye emirimu bw'onaasanga gobeta jjajja kiwanuka yakubisa abantu amasannyalaze laddu yayokya ennyumba z'abantu era yavunaanyizibwa ku miriro egikolebwa egyokya ekidduka kyombo nga kiganya okutereera ojja tosulawo ekyuma mbu kubanga wabaawo jjajja akiganya okutereera nti singa ogenda n'okanisa pikipikiyo oba emmotoka neekaana okutambula olina okutereeza enkolaganawe nejjajja kubanga kiyinzika okubanga mu ngeri emu oba endala temwategeerekanye bulungi najjajjaawo oyo sitaani awedde emirimu yakola obusolosolo ofaanana bwe buto kubanga bwe yagobebwa mu ggulu najja ku nsi kuno n'ebitongole ebyenjawulo ali mugezaako okubuza abantu kubalimba kubafera osanga omusamize nga ye agamba nti akwambulula naye nga yeetaaga okwambululwa abantu bangi ku mulembe guno basazeeko abaana babe emitwe basazeeko abaana ebitundu by'ekyama nga baagala okugenda mu mulimu gw'okulaba nga baweereza sitaani naye ekikutemyako omwana omuto omutwe ekikutemyako omwana omuto okugulu ekikutemyako omwana omuto ebitundu byekyama akulimbalimba nti onagagawala ebizibu byanabikolako gwe tolabanga akulimba yabaayi wali ogenzeko mu ssabo okimanyi okyegendeza nti gwe wasanga emitiyana gojja okusanga n'emubende gojja okusanga ne Zaire Congo gojja okusanga ne Kenya gwe baluga gwe bongera sitaani yenkola ye tosobola kumusanyusa tosobola kumugjaku kalungi lwansi omulimu gwe Yokaana 8:8 atugamba mwe muli bakitammwe sitaani era mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe oyo okuva ku lubereberye ye musi sitaani musi yensonga lwaki ajja kutuma okwate omwana wo omuto okwate mukyala wo omuzikire mu ssingi okwate muwala wo omuzikire wansi w'omusingi gw'ennyumba yo okwate ekinyonyi oteeke ku gundi osalire ku ppiki n'ebirala ebiringa ebyo byonna ebikolebwa leero naye njala okutegeeza omwagalwa Yesu okyamuleeta ku nsi kwe kumerawo emirimu gy'omulabe sitaani gwe nange tusobole okubeera n'emirembe lyatusuubiza era bonaaba osomyeko mu Zakariya essula 10 olunyiri olwokubiri bayibuli egamba nti kubanga amayembe gogedde ebitaliimu n'abalaguzi balabye obulimba ne beegera ebirooto eby'obulimba ne basanyusiza bwereere kyebava bazuŋŋana ng'endiga babonaabona kubanga tewali musumba basabona bannyabo amayembe sitaani yali mu kwogera ng'alowoozesa gwe nange tituli mu kwogera n'abatufaako tuli mu kusamirira mizimu tumuzuumidde obuyumba tumusembeza mulamu bwaffe abaana baffe nyina omusajja omusamize gwe mmanyi musajja musawo era ayogerwako kubanga avumula naye omwana we bambi ekyembi ensimbu zaamukuba aba ali ku bowahoolo oba atambuddemu tezimala kuteesa naye kubanga bwe yasalawo okuweereza sitaani tasiima tasobola kuweerezekanya kyenva kusaba nga nkwegerera gwawulira ebigambo bino olunaku olwaleero sitaani omudduke leero ng'obudde misana ng'era ensi ekola etya ng'era ensi eraba bw'onaasomako mu kyamateeka essula 18:10 agamba tebalabikanga gye muli muntu yenna ayisa muliro mutabani we oba muwala we newankubadde akola ebyobufumu newankubadde alaguza ebire newankubadde omulogo newankubadde omuganga newankubadde omusawo newankubadde asamirira omuzimu newankubadde mandwa newankubadde abuuza abafu Katonda lwaki agaana abaana ba Isirayiri okukola ebiringa bwe biti olw'12 agamba nti kubanga buli akola ebyo wa muzizo eri Mukama era olw'emizizo egyo Mukama Katonda wo kyanaava abagoba mu maaso go muganda manyina zampuliriza njagala otegeera omanyi ti sitaani ye yeefuula bamalayika ab'ekizikiza sitaani ne bamalayika ab'ekizikiza be bajja ne beefuula empewo z'abatufaako ne tulowooza nti tuli ku misambwa tulowooza nti tuli ku majini tuyinza okugasanyusa ne tugula amayembe ne tugula ebiteega n'ebirala naye Mukama atuwadde omukisa amazima gano tugategedde kyavudde agambye abaana be temusamuliranga oyo aliko emizimu temugendanga okwebuuza ku bafumu temwebuuzangako abaliko emmandwa Mukama kyava atukowa
tulowodde gwe nange onako olwaleero tusobole okulokolebwa okuva mu kulimbibwa mu kuferebwa. Yesu waffe ategeeza teriyo ddogo eri Isirayiri. Muganda manyinaza mpuliriza, abantu bangi emisambwa gye bamazeko emirembe, abantu bangi setaani abafuukidde ekizibu. Ebyawandiikibwa bigamba mu kitabo kino eky'Abefeso 6:12 kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu. Oyo gwoliko gweweweeta musimanyanga wawanga amayembe wawanga ebiteega si mulala, oli ku sitaani mwennyini. Abafuuwa emmindi nga mulowooza nti mulimu akalungi, abakoze ebirala ne mwotereza obubaane ne mukola ebiringa ebyo ne muswazibwaswazibwa mugenza okweyambulwa mu lujja mukoze ebitaliiyo. Bassebo ne bannyabo Katonda tuyita ate akamungeza etuntu eryaleero obulamu bwaffe tubumukwase, abufuge abukulembere, abeere omulwanyi waffe namige, atuzimbeko olukomera, atulwanire, atuwonye amaanyi g'omulabe Setaani. Bayibuli etutegeeza mu Timoseewo ekyokubiri essula esooka onyolwa omusa nti kubanga Katonda teyatuwaffe mwoyo wa kutya. Teweetaaga kweraliikira oluganda nti abewaka banaagamba batya, amayembe ge nagula be ganankuba emiggo. Katonda teyatuwa mwoyo wa kutya wabula ow'amaanyi era ow'okwagala era ow'okwegendereza. Bayibuli etugambye mu kitabo kya Kubala 23:23 mazima tewali ddogo awali Yakobo so tewali bulaguzi awali Isirayiri. Kaakano kinaayogerwanga ku Yakobo ne ku Isirayiri nti Katonda ng'akoze. Genda manyinaza mpuliriza, Katonda ayagala kukola mu bulamu bwo. Engeri yokka yetusobola okuwangula Setaani, engeri yokka yetusobola okubeera banguzi gyali kwe kubanga gwe nange. Bayibuli nga bwegamba mu Yakobo 4:7-8 nti kale mugye mulukukirenga Katonda naye mulwanaganenga ne Setaani, ne Setaani mulwanaganenga ne Setaani naye anaabaddukanga. Musemberere Katonda naye anaabasembereranga mmwe. Munaabenga mu ngalo abalina ebibi era mutukuzenga emitima gyammwe mmwe abalina emmeeme ebbiri. Bassebo nabanya baganda bagene banyiraze Katonda atuyite ettuntu eryaleero gwe nange obulamu bwaffe tubumukwase asobole okubufuga tumusemberere. Teweesembereza Setaani kubanga ye musi ye mubbi. Missoni gyaliko yakubba nakutta nakuzikiriza. Yesu lwaki bwewaayo enkoko nakusaba embuzi nakusaba ente onako olwaleero onoonyanga egy'okuwikiriza mukyalawo naye omutemule ate bw'onaavaawo n'omwana w'omuweeyo naawe kennyini ajja kukomekereza ng'akutuze era ng'akutukumbudde. Bassebo ne bannyabo ebintu bino bye twogerako emisambwa nyabingi ebiteega n'ebirala ebiringa ebyo nkola za mulabe Setaani bamalayika be bakizikiza abajja okutuzikiriza. Kyensonga lwaki ne bw'onookola byenkanawa okumusanyusa ajja kukomekereza ng'obulamu bwa bututte. Kyenva njagala okusaba mwana wanyala mpuliriza gwayagala okuva mu maanyi ag'omulabe Setaani, gwayagala okuba ng'oteeba olunaku olwaleero, gwayagala okuba ng'otandika olugendo olupya olunaku olwaleero, oyagala obeere mu lukomera Katonda lwagenda okuzimbira. Setaani omuweereza ebbanga ddene biganye okukola akumazeeko emirembe oluganda tokyebaka osiiba ku mmindi amawugwe galwadde gaweddewo akulisiza amakonkome. Olunaku olwaleero Yesu ayagala kusumulula era babanga gy'oli olunaku olwaleero njagala kutegeeza omwagalwa ogenda kubanga twewombeka mu ssaawa eno tusobole okubanga tusaba ffenna. Atusabe. Katonda affe omukulu w'omugulu twagala okwebaza nate olw'ettuntu eryaleero. Tukwebaza nnyo Mukama bw'otuwadde omukisa guno okujja maaso go ne mukubeera w'oko Katonda gw'atagwawo. Nsaba ekisa kyo n'okwagala beeyongere okutukulembera, weeyongere okutuyigiriza Katonda affe ekigambo kyo. Nsabira omuddu ono omuzaana we yawambirwa amaanyi g'omulabe Setaani. Nsaba okusumulula okw'enjawulo kubeere ku muddu ono omuzaana we Mukama kubanga otugambye mu kigambo kyo ti bonna bonna baakusembeza wabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Kyenva nsaba akusembeza leero mu mutima gwe awulira ng'akuyaayaanira Mukama osobole okukyusa obulamu bw'omulokole mu ebyo obukomo bwe yeesibye byakola ekiro okumeketa kw'amannyo okubimba ejjovu okugwa kw'ensimbu. Tusaba okulokolebwa okw'enjawulo kubeere eby'omudduwo. Njagala okusabira oyo yasumbuzibwa abaana be batawaanyizibwa Setaani atayagala kusoma, Setaani atabaagala kwambala ngoye, abasudde eddalu. Saba okusumula okw'enjawulo kubeere abaddu bana bazaana Mukama abalina ennyumba eziri haunted Setaani nga zeefuze. Nsaba
obuyinza bwo n'ekisa kyo n'obwakabaka bwo bujje mu bulamu bwaffe. Nsaba mwoyo wo ajja afuga obulamu bwaffe Katonda gw'ataggwaawo. Tuwe eddembe eryatusuubizibwa, tulokole maanyi g'omulabe Setaani. Leka tubeere abaana bo, leka tukuweereze, leka erinnya lyo ligulumizibwe Katonda waffe, kubanga oli mwesigwa mu byonna. Otwagalise ebyagala, okyayise byokyawa, ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye, amen. Mukama akumpeere omukisa omwagalwa.